Poliisi ekyagenda maaso n'omuyiggo gw'omukazi yagwikiriza bba Moses Kawubanya w'emyaka 45 n'amusalako obusajja n'oluvannyuma n'akuuliita nabwo. Byali ku kyalo Nnabusaana mu Nabirumba Ward nga bw'etaakulaga amawulire gafa agataliiko nfufu ku bbalaza ya wiiki ewedde ng'omukazi Namuganza Susan w'emyaka 34 yagwikiriza bba Kawubanya ng'anaaba n'amukekejjulako obusajja ng'amulanga okuwasa omukazi omulala. Koona nga kaakutwike. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Nnaggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga avumiridde ekikolwa ky'omukazi ono. Kino kijja kuviirako abasajja kati okutandika okwekengera n'okukyusa ebisenge ng'oli asula eri nga naawe osula eno kuba kirabika kikyabulabe. Agamba wadde Kabumanya amaka gaafiira ddala naye agenza akuba ku matu era bamusibudde okuva mu ddwaliro e Mulago gy'abadde ajjanjabirwa. Agamba baakunoonya Namuganza avunaanibwe mu mbuga z'amateeka olw'ekikolwa kino era amuwadde amagezi yeetwale ku poliisi kuba tajja kugumaza mbiro. Tugezaako okumukubiriza nti yonna gy'ali aveeyo ajje mikono gya poliisi asobole okunnyonnyola kiki ekyaviirako ekikolwa ekyo eky'obukambwe. Mu ngeri y'emu Enanga ategeezezza nga poliisi mu disitulikiti y'e Rukungiri bw'eriko maama ayitibwa Muteesigense Varino n'abaana be babiri be baakutte nga bano bavunaanibwa okwekobaana ne batemako bba bya Mukama Vincent omutwe n'oluvannyuma omulambo gwe ne bakumako omuliro ne bagusuula mu kabuyonjo naye gye baakoonye n'ekigendererwa eky'okubuzaabuza obujulizi. So olw'okuba baabateeka ku nninga b'oluganda b'omugenzi kyaviirako okuddamu okuziikula ttooyi eno ne balyoka basanga ekiwanga ky'omugenzi, amagumba wamu n'ebisigalira bye ebirala ekyaviirako okukwata Muteesigense Everino akanyijuka Moses mutabani we emyaka 21 ne Ninshaba Hilda muwala waabwe era ne batwalibwa mu kkooti. Avumiridde n'obulumbaganya abantu ba bulijjo bwe bazze bakola ku basirikale. Abantu 8 abaakwatiddwa olw'okugezaako okutemula omupoliisi gwe bayita Kopolo Obongi Godfrey ne Piso owa Nabisiki Parish gwe bayita Mundire Charles. Enanga era ategeezezza nti ebitundu bya Rwenzori eriko omuyizi w'e Makerere Lubega Frederick ow'emyaka 24 ne Ankunda Eastbourne beekutte nga bano basangiddwa n'enkima 37 n'emisota nga bagiko okusobola okugitwala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Enkima zino nazo ab'e Congo bazettanira nnyo ng'enva ze batera okulya. Naye ng'okutwaliza wamu tuvumirira ekikolwa kino eky'okukwata mu ngeri emenya amateeka n'okukukusa ebisolo eby'omu nsiko okuva e Uganda okutwalibwa mu nsi endala. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.